Olunaku olwaleero Bobi Wine yagenze okubanga ate aziika jjajjaawe omukyala ono abadde musiraamu era nga okuziika kutambudde bulungi naye ng'ate awadde speech enkambwe era nga mu bino yeebazizza nnyo abamukuza agambye yakulira mu famire ya busiraamu wabula ng'ate abamu mubadde temukimanyi. Ekirala ayogedde ku byobufuzi n'agamba nti agenda kudda wabula ng'ate era agenda kukola campaign ekyasinze okuba ey'ebbeeyi. Naye ng'ate agambye nti Museveni yagenda ogiteekamu ssente yagenda ogisasulira oba mu okusasulira mu ngeri ki ogenda kuba ate omwewulirako wabula nga mukwana. Welcome you to my channel. This is Patricia's latest and it is Trisha here. Don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Embaga zezimu kusikyasize mu Uganda sinakuddamu kukiraba. Embaga eyo yamenya likodi Allah abakuumira omukwano gwabwe. President alina laavu nsaba Allah naffe atuwe laavu eri abaana baffe n'abakyala baffe. Allahumma geya mukama waffe. Allahumma amin. Ate omwami oyo muwulidde agambye embaga ya Bobi yedda ku ya Kabaka Muwenda Mutebi bukyanga embaga zibaawo mu Uganda wano naye ng'ate Bobi agenze maaso n'anyumya ku mbeera oba ku bintu ebimu jjajja bye yamunyumizanga era njagala omwewulirireko. Muzukulu wa Magumba omulirawo oli yajja yangambanga nnyo ku bikwata ku kitaawe agimusagala enkanawa yali loodi nnyo bebamu ku basajja abasooka okuleeta emmotoka empya mu Masaka ozitunda era nkakasa singa tetwalumbibwa nkakasa singa famire yaffe eno naye eri wala. Agambye nagendanga ne mbanyumizanga naye abamu ndowooza temwabiwuliranga nabagamba nze nakulira mu maka g'Abasiraamu z'empisa zino ze nnina era nze nina n'erinnya eryange erya Swayibu era saagala ndabyalikwatako so kate weewulire ku kibanda ono. Mbadde nga mbanyumizaamu wamu nga mulowooza newaana bwe wanyi naye nga mbagamba empisa ennungi ze mulaba ndi nazo nze ndi mwana w'Abasiraamu era nze nali manyi ndi musiraamu paka we nakula so erinnya lyange erya Swayibu tewabalikwatako likyali lyange neba naye okutwagala kutwembulesinga. Bw'atyo agenze maaso n'agamba yeebaza Katonda nti jjajja ono tatunuddeko mu ntaana ye lwa nsonga waliwo ate ebizibu ebyagenda ne biyingira mu nju. Ebiseera bye ebyali ebya kampeyini bwe bagenda ne basiba Bobi Wine mu 2020 ate kyekimu kojjaawe Farouk n'afa ate nga Farouk oyo alabika yalinga alabirira omukadde ono. Njagala ate owulire Bobi Wine kyagamba. 2021 nga tuli mu kampeyini mwennyini ennaku z'omwezi 18 Novemba 2020 bankwata eruuka awatali musango. Olunaku lwe lumu kojja Farouk eyali asigaddewo ng'alabirira jjajja kuba maama kojja luli yalinga musajja analukuma genda olabe maama nga maama yamujjanjaba yamukyusa kubeera jjajja yali atandise okukaddiwa naye ng'olwo maama yafadda kati kojja Farouk nga yasigaddewo. Ku lunaku lwe lumu kojja Farouk n'afa. Kati imagine jjajja bamukubira essimu eyasooka Kirobert bamusibye n'azirikawo aba yakadde engulu ne bamugamba Farouk afudde n'afaawo naye teyafiira ddala. Bwe nava mukomera era baganda bange baŋŋamba genda olabe goloosa era namutuukako nga mulwadde naga mwana wange oyagala kunzita nalunkuma yafa Farouk yafa oyagala kunkola ki? Kyensinga okwebaza Katonda kuba nze ngera bwe mmanyi nze ntambula ng'omuntu eyavadde emyaka 2 kuba tambulira mu kufa. Ekibadde kisinga okuntiisa kufa omukazi oyo. Nebaza Katonda nti jjajja tatunuddeko mu ntaana yange. So oyo ye jjajja waffe to us.
Bw'atyo agambye nti waliwo jjajja we kye yamuyigiriza mu Qur'ani era yamugamba nti waliwo aya gy'ogamba nti ekintu ekiba kikusumbuwa oba osobola okkiggyawo kiggyeewo wabula ate oba munafu kyogereko naye ate oba munafu ddala kikyawe okikyawire ddala kwe kubuuza abantu mmwe muyimiridde mutya. Jjajja yanjigiriza aya eno mu Qur'ani agamba nti ekintu bwe kiba kikwesittaza bw'oba olina imaani emala kikwate n'omukono gwo okigyewo nalo. Kale imaani yo weba nafunafu kale kyogereko ogambe ekyo ekintu kikyamu ekyo ffe kye tukola kuba tukyali banafunafu. Naye waliyo bannaffe bali abatusookawo nga bo balina imaani nga baagala kijjawo. Abasiraamu nkibagamba bulijjo ne batebaka amwogeddeko naye leero ngenda mwogerako. Omusajja oyo bamuyita Jamiru Kyagulanyi, mumanyi nga Jamiru mukulu. Embeera abasiraamu gye muyitamu beere mwesittaza yagamba ngenda gijjawo bakuba yayita namalako naye nze ndowooza yali akoze ekintu kirungi. Waliwo ebintu ebimu byesaagalira ddala newankubadde nyina okugondera eddiini yange. Ebintu bye tugamba nti oli kutama erimu okyusa n'eddala. Kale ekikola n'aswala mugamba bandaye mumulabye siye mukyamu bwakuga nsikyusiza naye ate asigala ayinaayina oba omusiraamu mwanza singa ayingira. So jjajja yanjigiriza nti ekintu bwe kiba kikwesittaza ng'olina imaani emala kikwate n'omukono gwo okigyewo oba okikyuse. Bw'oba imaani yo nafunafu waakiri kyogereko ate imaani yo bw'eba nafu nnyo waakiri kikyawe okitamwe. Abaffe embeera gye tulimu basiraamu, embeera gye tulimu imaani yo eri ku levo ki yakukikwata kijjawo yakukyogerako oba yakukikyawo oba tolina imaani. Waliyo tulina abasiraamu nga bawaana ekiri ng'ekirungi. Kambyogereko nze ndi mwana amate munankyawo kozi wano mba mujjwa omujjwa abande right okwogera byonna byeyagala bemunkwatako nga ngenda mu kisibo ky'embuzi. So bakadde bange bemulaba tulwanirira tetulwanirira basiraamu bokka twagala buli omu yeyagalire mu nsi ye oba mukatuliki oba musiraamu oba muki ne munakikkiriza bakojja bajjajja bamaama nti olunaku lwaleero mu Uganda gwafuuka musango okubeera omusiraamu. Bobi Wine bw'atyo agenze maaso ate n'agamba nti Museveni musajja musosoze gwe genda mu offices olabe oba ddala abantu baali nabo tebafolinga under the same tribe. Naye ate nze jangu ndabe abantu bennina buli omu wa tribe yanjawulo ate era nga n'omukyala mulaba nti gwe nawasa naye si muganda nga nze soka ate owulire kyayogera. Museveni musajja musosoze nnyo bw'omba wakana genda mu nnyumba ya Museveni ani ayogera olulimi olw'enjawulo. Genda mu office za gavumenti zonna ne balangira ffe niffe basosoze. Genda mu nnyumba yange nawasa muganda. Genda mu office gye tukolera oyo Nubiani abanubi b'Abaganda mubongo ya muganda kubanga tukkiriza mu Uganda eyawamu. Bobi Wine agambye nti waliwo akasajja akagenda maaso n'okubeera nga kamulalasaako ebigambo nti ye awagira ebisiyaga era kino ekintu akyeganye n'agamba ekintu ekyo si kituufu era abantu abagenda nga boogera ebintu ebyo mubateekeko eriisa ejjogi. Wabula nga ate si kyekyokka bagenda maaso ne babeera nga bagamba nti Bobi Wine tayagala Bwakabaka era tayagala Kabaka. N'agamba nze ate omubanda wa Kabaka ate mbere nga sagala Kabaka bwe bityo era bamugambye n'Abakatuliki bonna we batyo mbu tobwagala. Era Bobi Wine agenze maaso n'ayogera ku kintu kino njagala obeere nga omuwuliriza. Nina akasajja muno akagenda katusibako ebisiyaga naye mumanyi mukazi waako banoonye ekintu ky'osuka obutakwatagana nakyo ne bakikola ki bakikutuume bakera ku makya ne bagamba Bobi Wine kulaba tayagala Kabaka tubaga ensi ye mubanda wa Kabaka. Bobi Wine
tayagala bukatuliki kuba baagala okwawukanya n'abantu enaku gyebuvuddeko batambuza mboozi ya bisiyaga balinga be basasula okupromotinga ebisiyaga mu rivaasi nga babisiiga abantu balala. Njagala okubategeeza abantu abo mubeekengere mubatunulire n'esuulirisujjoki. Ebinyuma bigwa byokya bw'atyo Bobi Wine azze era n'agamba nti ngenda kukola campaign egenda okuba nga yesinga okuba eyabbeeyi oba ey'ebbeeyi. Era agambye nti Museveni yennyini yagenda okubeera nga agisasulira. N'agamba simanyi oba mukategedde. Museveni yagenda okuba ng'asasulira campaign eno gye ngenda okukola. Wuliriza. Tugenda kukola campaign erwanyisa Museveni ekyasinza okuba ey'ebbeeyi era mumanya agenda ogisasulira ye Museveni. Bangi temwantegeera. Nabagamba we are going to carry out the biggest anti-Museveni campaign and Museveni is going to pay for it. Kabagamba obayogera ki kati agujubana ebiliyoni amameka muziwa abayimbi bayimbi balemeddwa kati zino muziwe abakulembeze b'amadiini n'owulira abapasita nga alasana n'owulira n'ekigaana kati zino mukole ki bani be tulinayo bani be tulina emengo bano muziwe bano. Muganda wange tosobola kulwanyisa amazima naffe bye tukola si ffe twalyetuma. Ebino bye twogera si byaffe. Twogera bino kubanga amazika mangi agakabiddwa era essaala nnyingi n'edduwa nnyingi ezisomebwa olw'omulamwa guno. So bwe mulabanga tusimatuka obubenje ne tusimatuka tiyagasi ne tusimatuka amasasi si ffe tuli baweereza ba Katonda wadde tetekawo kalabo kusolooza. Bwatyo ate Bobi Wine wabadde mu kuziika jjajjawe naye nga mukwano nkujjukiza subscribing. Don't forget to subscribe, like and share. Tap the notification bell so that you can be notified whenever I upload new videos on my channel. Thank you so much for watching. Bye bye.